tuyanziza nnyo mwena bekumira kwanda boy UG era nawa subscribing okola mulimu gw'amaanyi nnyo olwaleero bambi Mama Fiina avuddeyo bambi natabukira Bindeeba byonna bwogenda bisanga maaso awo bambi tosubwa wena tana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba okampere ka like sobola okuteera ka video bero nga okusobola okawulira nga nyongera bajjukisa ba sponsors baffe Biva Organic ng'onakola ku bulwadde bwonna nga kwesa eddagala lya butonde asangibwa Olubaga Road ku Access Building bambi mukubireko ku namba eri mu kantu ka green aberenga kuyambako ate Hajat Kaloda agamba muwombi w'edduwa jangu akulombere duwa bambi ebizibu bibirenga bisobola kola ki okuwona asangibwa wakiso namba eri mu kabox ka black mukubira birenga kuyamba bizibu byonna bibirenga bigenda ate gwera gwe music wetega posting music wetega kibambi kubira ku namba eri for music promotion lya wagulu oyo promoter manyikidwa mu Uganda era ye namba emu mukubira birenga kuyamba kale katugendeyo mawulire gwaffe agalero era gwatana bakumpera ka video ka like madisa bakampera ka like tuyongeleyo Mama Fiina bambi avuddeyo n'agamba ekisiwa Bindeeba n'agamba ebyo by'olimozanya ebyo by'olimozanya era oba oyagala Bawe akomebo oyo Remi solo mulagako akomawo mu nnaku 2 webati nnaku 2 era yamugambye gwo oba oyagala Bawe bambi Justin kubira era n'abambi naddawo naye n'asabira ku Sejirinya n'agamba Sejirinya anytime now agenda mukwatako era wakuvaayo mukomera ndowooza Sejirinya mumulaba wadde bamumisinga yoyo Mr Update waffe era nga akisaba busabi n'agamba bambi gwe ntukirira ebizibu birenga bikola ki nga bikoma inakulekera ka video nga bagala mbuno biba Bindeeba baduse mu kyalo naye tebinakakasibwa mbuno baba agenze mu kyalo oba nedda ndowooza ebifaananyi mubiraba bagamba mbuno ebizibu byabasuuseeko ne bagamba nedda wano katusoke tukole ki tulekewo tugendeko mu kyalo ndowooza ebifaananyi mubiraba naye nga simanyi oba bituufu naye nga bambi ebifaananyi bibyo babinsindikidde omuntu anfundira amawulire agansindikidde n'agamba Bindeeba olowooza ekyalo tebakiduseeyo tebatuuseeyo dda oba neŋŋamba ndaga nanfunira bino ebifaananyi era binsobodde bibaleetera era mu maaso awo genda sanga vidiyo y'omuwala oyo omuwala ekisibwa Bindeeba ng'akaaba kambalekere ka vidiyo tekiriyo lwaki ntuuka wano bw'aba nga mwetegefu emyaka 13 gyonna isobola okujja n'enva eri lwaki nva eri yonna oba lwaki saakusiba mwana nenzije nekugamba nti wasi oyo mwana wuwo lwaki nagenda eri waba obuyambi buliwa bampa evidence kigyalina yatugambye nti oli mwetegefu era n'obusobozi abulina oliruddawa abuveeyo abukube maaso nze saagala sente ezo beni saagala kintu kyonna wabula njagala okwata sente z'omwana oziteeke ku ssomero omwana ng'asome ate ekika ki njagala omwana ng'afune ekika kye bannange ekika kibonyaabonya bantu bangi bali eyo alina sente alina buli kimu naye ng'ekika kimusumbuwa kiri kimu kyokka naye nga rape n'olinya mu mukisa gw'omwana nga olunaku lwaleero rape oli mukazi rape kankubulira oli mukazi baba ku makyalo keera n'ozaala abamanyi the feeling nga Mama Fiina agende n'akuyita mwabali meeting ngako neffe olaba kugabugambye bajangu saba Allah no